You wrote the letter. Of course I am a patriot. Of course. I am a patriot. I am a lawyer. I am an officer of justice. Oloka Onyango, Professor Oloka Onyango, Professor Silvio Tamale, Professor Businje, Council Bakayana, Senior Council Chazi, Abantu Abansomesa. They are the finest brains in East Africa. Lunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi yongedde ddala okulaga amaanyi ge yavaayo n'ategeeza ensi Uganda naddala abakolerera NRM n'agamba nti bano basajja tebabaagala just baagala obakozesa nkugambye Fullfigure kati akoleddwako experiment ya NRM batya ogenda kubiraga obinyuka mubadde mukimanyi nti no bamugoba video yino njikuletedde yonna ogenda kubeera nga ogirabirako kyova olaba luli eri yavaayo n'alumba ba NRM basinga ne muve ne mugamba yiyi Fullfigure omukyala tegwayingidde lwaki Fullfigure alumba ki alumba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nembagamba ite mukakane information anytime from now ejja kubeera ekola ki fuluma naye nga tetunagendayo mbadde mbasaba ino video musoke mujimpereka like bwoba omaze subscribe nga weegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu abadde ku live ne Tamale Mirundi Junior n'abe confirming amanyikiddwa nga Justin Nameere ono nga yeesimbyewo kuba MP awali e Masaka naye nga nkugambye ali ku side yaki ya NRM atwadde bwino yenna gwe tulina okwetaaga ku Fullfigure lwaki bamugoba ne lwaki NRM kozesa abantu abamu ne maana basulawo nga ba alien skin. Professor Oluka Onyango, Professor Silvio Tamale, Professor Businje, Council Bakayana, Senior Council Chazi, Abantu Abansomesa. They are the finest brains in East Africa. Bwebali bansomesa at the law school batugamba you officers of justice. Wola banga society erina etunzira ekijingiddemu ekiyinza okugifuukira ekizibu. Use the law to protect society. So yes, I used the law. Me and many other Ugandans of proper reasoning wrote to UCC. Yes, there were over 1,000 signatures of concerned Ugandans. Yes, I led the crusade and they wrote to UCC and moved UCC, and UCC subpoenaed all these videos of hers insulting people every morning. And yes, they put her off air. And that's not going to change soon because she insults people every day. She causes trouble every day. So how do you expect to be good and back on air when you're doing the same thing that got you going off air? Do you know how many leaders are relieved? Omanya abantu blackmail jebali abdemokati abali mukalu. Esa weno singa bwakuvuma n'otamuwa ssente akeerera ku. Singa saaweno opponents bibagula tugenda owe mulondo n'abaana constituency gyakiikirire woniikirire. She would now be some sort of emotional torture artillery. Do you know how many people are relieved? Why do you think she was sent out of those campaigns? She cannot keep a secret. Everything. She runs out everything. Honorable Nameere tusigale mu Luganda ye abalabi bange oluzungu lubasumbuwa. Ogaye bamugoba mu campaign. Mbadde nkugamba nti munnanga abasajja abansomesa ku law school. They're the finest brains abakyala n'abaami in the legal fraternity in East Africa. Batugamba nti tubasomesa amateeka gano to go out there mubeere bambasada oba mukwata omumuli oba muleme kutiiririra kulwanirira mazima na bwenkanya. Bwe mulaba omuntu ng'afuuse ekyonziira mu society nga musobola okukozesa amateeka okufufuggaza omuntu oyo mugakozese mu mbeera yonna. So yes, nakeera ku makya and I implored ndowooza mu Luganda kyali badde kukiraga balala nti kisoboka. I implored other members of society abategeevu abali brave ne bawandikira UCC. So UCC yafuna document ngeriko over 1,000 signatures and evidence ey'abana Uganda led by Justin Nameere Nsoga ababuuza nti kiki ekigenda maaso omuntu akeera ku TV. She's a blackmailing tool. A blackmailing on abuukira oli.
essaawa eno omanyi relief abakulembeze gye balina. Nze ntuula mu bantu abakulembeze, ministers, dignitaries, members of parliament, candidates like me, parliamentary candidates, ne bagamba bannange tuwaawula. Essaawa eno kati singa bwakusaba ssente n'ozimu mu makeera kuvuma ate ng'okimanyi bwe kyalibadde. Why would someone be, lwaki omuntu omumpozo nga mbembere mu Luganda, lwaki omuntu abeera mu society ne yeefuula nti yalina okulinnyirira buli omu? Emisango mingi egibadde gibeera mu kkooti n'agenda n'amedolinga n'alinyirira ono n'abako sayidi gy'alippira n'aginyigiriza nga bwe yakola Hajati Zulu, nga bwe yakola famire eri abaali bagezaako wetwogirira ssaawa zino eno yakwasibwa ssente za NRM okubeera nga agipromotinga wano mu Kampala kugambye mugobe wa Joe. His Excellency Robert Kyagulanyi ayongedde okulaga nti nebyaddala Kampala yo yamala dda kubeera nga agiwamba. N'abaka NRM abasinga Calvin Kayanja n'abalala bamaze dda kubeera nga bakkiriza bagezezza okubeera nga bagikompalinga n'embala. Mujjukire nti embala wabaddewo video ng'alaga nti nekola ki anti aba NRM basombye abantu. Bino byo betukola tupromotinga violence wabula tuleeta kiki ekiri ku ground. Njagala osobola be video ombulire byaddala gwe oli ku sayidi yani ssaawa zino wetwogire oli ku ya His Excellency Robert Kyagulanyi oba eya NRM movement. Owe NRM musooka ombulookinge waliwo amawulire agatagenda kukuyisa bulungi. Bobi Wine olwaleero akoze bulungi ekira ennangabo na yonna gyakubye enkuŋŋaana ze olwaleero abantu abadde nabo mu buyitirivu. Eyo ye Sky View, Wide View ne 360 bulijjo gye mbawa. Akasajja kalaze amaanyi ekira nangabo n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ate President Museveni erudde eri Embalala City akoze ekitabangawo. Abadde ne Namungi w'omuntu nga bw'olaba 360, Wide View ne Sky View. President Museveni abantu abadde nabo Mbalala agiyuuguumiza era nga bo bagamba nti muzeeyi tewali na nsonga lwaki omala budde layira bulayizi ffe twakulonze dda. Bwe bityo bibadde enjuyi zombi buli omu akoze bulungi olwaleero. Bobi Wine abantu abadde nabo kamera zange enkesi ne ze bamanyi bye zimpadde nga ziraga nti abantu abadde nabo. Bagala okugenda ebweru bantu bange jjukira nti ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi emirimu ngiina egitambulirawo mu wiikisi 2 oba ofunye visa yo ne tukuwamu ne wiiki endala onoonya akasente kaffe. Mwetaagibwa okukola nga bakiriina ku bisaawe by'ennyonyi e Dubai n'abo abasobolera ddala okulongoosa mu nnyonyi. Salala atandikira ku $1,040,000 bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. Temujjukire nnyo n'abavubuka oba n'abakyala bakola mu supermarkets kuweereza kuyambako. Nammwe mwetaagibwa Dubai. Salala ali $1,60,000 bawaita ne bawaitress emirimu ngirina. Salala ali $1,700,000 mpaka ku $2,000,000. Emirimu gino gyonna bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. Gwe noonyaako ku noti 7 ku noti 7 6 7 6 21 51 oba noti 7 4